Embuutu zaawuuna, enduulu ne ziraya, ebide ne biwuluguma, amaloboozi ne ganyanyagira ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Agusito ku Lutikko e Namirembe nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Muteebiifu Mulibongera Mbwengula mutabani wa Luwangula akuba ebirayiro bye ne mukyala we eyasuza obubi omulabira ku nkeera. Olunaku olwo Ssaabalabirizi ne bannaddiini abalala mu nzikiriza y'Ekikristaayo baabukeereza nkokola paka ku wankaaki wa Lutikko e Namirembe okwaniriza abagole. Lutikko yali eyooyooteddwa bulungi ng'etimbiddwa amajolobera wammaggwe ng'etemagananga mukene okutuukana n'omukolo. Wakati mu luseregende lw'emmotoka ezaali zikulembeddwamu pikipiki, Ssaabasajja Kabaka yatuuka ku Lutikko mu ssaawa ez'akalasamayanzi, bw'atyo n'alamusa mujaguzo era n'ayingizibwa mu kkanisa. Ono yatuula okumala eddakiika 32 nga Kabiite we tannaba kutuuka, era wano yalabibwako ng'asangula entuuyo anti ng'atuuya nazikala kubanga Kabiite we yali tannaba kutuuka. Akaseera ako genda okabuuza abaali bagattiddwako, z'olaga omulungi tezirwa. Ku ssaawa 4 z'ennyini n'eddakiika 20 Nnaabagereka yatuuka ku Lutikko e Namirembe wakati mu mizira egyali giva mu nnamungi w'omuntu eyali yeetoolodde wabweru wa Lutikko. The bridesmaids. Olw'essanyu eringi abantu bagezaako okudduka okwetooloola emmotoka z'abagole, wabula wano ab'ebyokwerinda baakola butaweera obutataataaganya mukolo. Era wano omugole omukyala kyamutwalira eddakiika 10 nnamba okufuluma emmotoka. Olwo nno ku ssaawa 4 n'eddakiika 30 yasembera ku wankaaki wa Lutikko, era bw'atyo kitaawe kati omugenzi n'amuyingiza paka ku wolotaali. Wano tewaali kulonzalonza okuggyako okuyita omuko w'ensonga amukwase mukoddomi we. Nnaabagereka eyali ayambadde gawuni ng'etungiddwa mu faasoni eya busuuti giyite gomasi, eno ng'okuva mu kiwato mu kifuba paka ku bibegabega ng'olaba gomasi njereere, kyokka ate nga wansi kiteeteeyi ddala ekiwanvu ekijjayo omusono gw'abagole. Faasoni eno ye yasookera ddala mu ggwanga Uganda era nga bangi baatandika okugyettanira, anti Nnaabagereka yatambula n'atuuka ku wolotaali naye ng'ekiteeteeyi kye kikyali wabweru mu paakingi. Kale nga wano emperekeze ne bakalabaalaba be baalinga ku mulimu gw'okukitereeza. Mu kaseera ako maaso moogi ku ssaawa 4 n'eddakiika 3 ono eyali anekedde mu kyambalo ekya bbululu nga kyetooloddwa amayinja aga zaabu yasituka n'ayimirira okulinda Kabiite we wakati mu kunyaanyaagiza amaloboozi okuva mu kwaya eyali etendekeddwa obulungi okuva mu kkanisa ya Christ the King, era ng'eno yali ekulembeddwamu kafulu w'ennyimba George William Kakoma, ng'omusajja ono kati omugenzi ye yayiiya n'oluyimba lw'eggwanga Uganda. Ku ssaawa 4 n'eddakiika 39 Kabaka yakyuka okutunuulira mukyala we. Wano Ssaabalabirizi yaliko ebiseera ebyo mpalanye nkooyooyo ng'ayambibwako omulabirizi w'e Namirembe eyawummula Balagadde Ssekkadde yagenda mu maaso n'okulayiza abagole. Bano baakuba ebirayiro byabwe ne beesuubiza ensi n'eggulu, okwagalananga mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu. Wammaggwe kaali kaseera ka ssanyu. Oluvannyuma baateeka emikono ku biwandiiko okukakasa nti kati bafuuse bafumbo mu bufumbo obutukuvu obuli mu mateeka. Nakolanga bwentyo. Muwenda Mutebi asakwe Sylvia Nagginda okuba mukazi wange gwempasizza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Sylvia nja kukwagalanga kumanga okutuusa okufa tulikwawukanya nga Katonda bwe yalagira, era nkuliridde bwentyo. Kufumbira ku Ronald Muwenda Mutebi okuba bazeeyi wange gwenfumbiddwa, okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Ronald nja kukwagalanga. Nja kukuwuliranga tuusa okufa kulitwawukanya na Katonda bwe yalagira.
era nkulayidde bwenti. Okumanya omukolo gwali makunale ng'entanda okulya ekibya gwabugirizibwa emperekeze enkazi ezaali ziwerera ddala 8 okwali Catherine Ndege, Monica Kojo, ono nga yali muganda wa Nnabagereka, Maureen Kiyingi, Fiona Nagagga, Sheila Sebugwawo, Marion Bamundaga, kosa ne Sophie Kakungulu, okuteekako bafulawa gaalo abaali bawerera ddala 2, bano nga baali balongo okwali Karen Babirye ne Nakato Kimberly. Okumanya omukolo guno gwali gwanjawulo, tegulinga emirala gye mutera okulaba, mbu ate guliko bestimaani, tekwali bestimaani kubanga Ssaabasajja Kabaka ye yali bestimaani w'olunaku. Kati bestimaani ki ate yandibadde ku mukolo guno? Omukolo guno tekwaliko basajja bonna kuwerekera, bakyala bokka be bawerekera omugole omukyala, wabula omugole omusajja tekwaliko bawerekera nga bwolaba egy'ennaku zino nti buli alina ssente ezigula essuuti asobola okuwerekera. Nedda, ebikonge bingi ebyeyiwa ku mukolo guno, okwali maneja wa CBS ebiseera ebyo Peter Sematimba, Pulezidenti Yoweri Museveni n'ekyebbeeyi kye Janet Kataha, omukama wa Tooro oyo Nnyimba Kabamba Igulu ng'ebiseera ebyo yali mwana muto ddala, wamu ne nnyina Besti Kemigisha, omukama wa Bunyolo Solomon Gafa Busaati yalutumira mwana, kw'ossa ne Kyabazinga wa Busoga Henry Wakomoloki, Kabaka Muswati okuva mu Bwakabaka bw'Abazulu naye mwana wattu yabinaanika ebiraato paka mu ggwanga Uganda mu Bwakabaka bwa Buganda okubeerawo nga munywanyi we awayira. Kale mu buufu obwo n'omumbejja Elizabeth Bagaya, ono nga mumbejja mu Bwakabaka w'e Tooro, Kasimayiro kayita akamwenyumwenyu ke yalina ku matama yali tayinza kusigalayo kukasekera mu kisenge ng'ali yekka bwannamunigina okujjako ku mukolo akoolese. Oluvannyuma bano baasembeza abagenyi baabwe mu lubiri Emmengo, Namungi w'omuntu yeesomba okuva e Bule n'Ebweya okujja okwerolera ku maaso moogi ng'abaleetedde maama. Okumanya ng'abantu baali bangi ku bano baavayo ng'ogusima ebbumba nga tebalina kye balabye ku ebyo ebyabatutte. Anti katugeze ng'oli mu kibuga Kampala ng'oyimirira ku kizimbe ky'amapeera naye nga gwe wazze okulaba ali Wandege yakubitaala. Ddala oba olabye eki? Keeke yali bwaguuga eyasalibwa ku mukolo guno era nga yali ewundiddwa bulungi okutuukana n'omukolo era nga buli kika kyakiikirirwa. Eno gy'olaba yonna awamu ng'obuzito bwayo yali mu kilogulaamuzi 3 kyokka ng'eddaala eryali lisembayo wansi lyokka liri mu kilo 6. Wetwogerera giweze emyaka 25 nga Nnabagereka atokoseza maaso moogi eddigobe era nga bano babadde ekyokulabirako ddala ekirungi eri abavubuka wamu n'abafumbo kubanga beewa obudde nga bateekateeka ekintu kyabwe. Naye munnange eby'ennaku zino byampuna, olutambi lwakyuka dde nzingulula. Anti abafumbo b'ennaku zino beesisinkana ku Mmande ne beekwana ku Lwokubiri ne bagenda ewa Ssenga ku Lwokusatu, ku Lwokuna ne banjula, ku Lwokutaano Kasiki Kambaga, ku Lwomukaaga Mbaga, olwo nno ku Sande ne bayingira Hanemuunu, bugenda okukya ku Mmande nga beekyaye. Kale nno wakati mu mbeera eno maaso moogi ne maama Nnabagereka babadde ekyokulabirako ekirungi eri abafumbo bayogeyoge.